tuba tuyingidde omutabbizi waffe owa Bit FM era nga ndi Abdul Tebukoza Kadima namanya ne Kabogoza tubanga tutuuse okale katuyingire omutabbizi. Alo sebo. Mwami Kalema. Wangi sebo. Je bali ku sebo. Kale sebo. Nawe je bali ku sebo. Bampise Kadima namanya ne Kabogoza oli ku Bit FM ekinta buli kyomuziki mutabbizi. Bana nsonye bawulika. Nkale mukwano. Mutawana ki gwegala tunyonyolamu. Akati muganda wange saba kunyamba. Gwegala kuyamba ki? Niyo omusajja omu eyampola sente. Okay. Eyampola milioni 2 bamuyitani yakuola. Bamuyita Kibalama, mwami Kibalama sebo. Okay. Kati yampola sente yampola milioni 2. Nga nyina mukuzaamu amagoba ga milioni 2. Ng'olina kuzza bbiri kitundu. Milioni 2. Naye terere simu yerimu ebikwakwaya. Okay, kati kanterere mukama wange sebo. Awo mpulira sebo mpulira. Nga nyina mudiza milioni 2 sebo. Yes sebo. Nali sinaawo kyesobola musingira saawa eyo naye nasingayo ennyumba yange sebo muganda wange. Wasinga njuyo? Singa nyumba yange sebo. Okay. Naye kaakati ebbanga lituuse lye yampa omuweramu ssente ze. Naye muganda wange sina yadde 10. Yampa ennaku z'omwezi nga 20 guno omwezi gwe tulimu ssebo olwaleero naye ebintu byaliko sina yadde n'10. Owulira ssebo? Mpulira taata. Naye kyokka ennyumba yange ya bisenge 4. Mazima ddala ennyumba nagikolerera. Owulira kati ebitwalidde ddala ku milioni 2 emaki. Ogambe bamuyitaani? Mwami Kibalama sebo. Okay, gwego mwami Kalema. Yenze mwami Kalema. Tigoba omukubira agamba atya? Omukubira amasimu munayita gakwata ansinikira busindisi message nangamba ebbanga weriggwako ennyumba yange agitwala muganda wange naye kati simanyi kyakukola. Kale kakkana kamukubireko tulabe mwami Kibalama. Ogambe yakuola milioni 2 nagambo za 2 kitundu. Yes sebo. Olunaku lwaleero abadde azeetaaga. Leero ebbanga liwedde. Tolina wadde nezosobola okumwana omugamba nti ogira okwata ogumiraawo. Bane muganda wange nzogola n'omwana mulwadde n'omukyala abadde mulwadde ebbanga eryo eriyise sina yadde n'10. Badde nsaba kunnyamba mu nnyambe. Kale kamukubireko tuva ku Bit FM ekinta buli ky'omuziki. Mwogereko naye atisika nyingiremu ebbanga nga lya myezi 5 nsobola oyiyanga omusajja. Okay, katumukubire tuva ku Bit FM ekinta buli ky'omuziki tovaako. Kale sebo. Alo. Mwami Kibalama, nkulamusiza ssebo. Nange ssebo. Bampise Kadima namanja ne Kabogoza oli ku Bit FM ekinta buli ky'omuziki kakati omutawaana oguliwo. Mwami Kalema atutumye? Atumye mmwe. Twogereko naawe omweyo kabanga akatinitini ku nsonga z'ennyumba kuba ebbanga liweddeko leero ng'ennaku z'omwezi 2 kuba olwedde kati ekintu kiringa ekyaweddeko omusonyiwe omuleke wangi alina ssente z'abawaddeyo. Talina ssente z'atuwadde kuba talina n'omwana we mulwadde n'omukazi. Anti kati kubuulira ekizibu nze by'obulwadde saabimanya teyabimbulira nga ngenda okumuwola ssente. Anti olina kuba mukkakkamu taata. Abukakkamu byebiki byonyumye obukakkamu. Ssente zibaawo zibula. Ssente eba alina okuba ng'ekola ssente. Eba erina okuba ng'ekola ssente naye zibula bibaamu. Kati awo wenkugambira nti ebbanga lye liggwako leero bw'aba tateese ssente zange ennyumba eba yange. Naye lwaki tumwongeramu ebbanga emyezi nga5 n'anoonya bulungi ssente n'azikuwa. Zibulidde emyezi gye namukoleramu gye twategeeragana mu ngeri 5. Leka nawe tomalira. Si kumalira budde naye lwaki mulya nnyo ssente za sitaani bamanerenda. Ani yali ayiseeyo n'atubayiza obuwereere. Ssebo mwami Kibalama tusaba busaasizi osonyiwe. Oba walidde enguzi zaayo ssente z'omusajja. Nalidde enguzi ate nga naye talina kati kamukuwe yennyini ebiwulire okuva mu ye. Kalema yogerako n'omukulu wuyo kwali. Owa muganda wange. Kalema mwami Kalema. Obudde bwange obumanyi ennaku z'omwezi twategeeragana 2. Banaye munaye ebizibu byagaana ssente nazisa mu bizinesi nange byansala muganda wange. Nawe bimanyi ng'ebyabasajja. Tetwategeeraganako nti biri kusala. Twategeeragana nti ssente zange ojja zizange ennaku z'omwezi 2 mwezi guno gwennyini. Muganda wange nange saamanya mukulu bonnange nafuna ebizibu byashukkako muganda wange nyamba ati sitompa ebbanga lya myezi 5 ndakuyiya
Ogenda mama wali kuwe naye nze nkubulidde ebbanga bwe muganda wange sebo ennyumba gye nazzaamu ssente nnyingi nyamba siri wa kikakyo sebo okwongera egyo emyezi sebo taatangwegayidde essaawa owulidde anyi muganda wange sebo genda mu beekika bakusondera olukibalama sebo kati ongoba ndagawa muganda wange genda gye wateeka ssente ze nakuwa mukulu munnange tewandyogedde kintu ekyo esente munaeze wampa nazisa mu bizinesi yagwa anti kati gwira ddala nayo ogende gy'osula gyeeka yennyini gy'oba obeerera ddala toddamu kumalira budde vva ku ssimu yange sebo taata sebo mukulu alo musajja ngaalabye bannange mujeko kumanya bebo BFM ekintabuli ky'omuziki tukoleba nga tufuna essimu emu bbiri tulabe BFM wanji webale okutuweereza nawukuliriza ono promota mutyaba Shafika ekitavya matimu saatosike ye nebambi omusajja tasobola agume agenda yafunda ab'ekika bambi bamusondera akasente naye oli omusajja munyiivu muzibu BFM halo wanji Kadima salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mubale tuweereza. Namukuliriza. Ono Salongo Yasini Kawandula bigambo. Yesebo. Nze kulwange njagamba bugambi nti afuneyo ka abantu abalala agezeeko. Bwe biba biganyi atetenkanya butetenkanya agenda kuli Katonda ayinza okumuyiyiza ate n'afuna entandikwa naye abo bwe bato twegendereze be tuteekamu. Nkali wabali nnyo mulafe bali eddala. BFM webale okuweereza Kadima nawe okuliriza. Yes sebo omwami nange amagezi gemmuwa babale wantu sente bwe ziba tezaali mu magobe wantu atundewo okay sente z'omusajja tewakyali kyakola ekyo kyo kyazze kuba kundagano tekwaliko bya bulwadde nkali webali nnyo mulafe bali eddala banaffe tubebaza nnyo kubanga mbadde naffe olunaku olwa